mangu nnyo ngenda bambayitiramu ku birooto ebikwatagana ku mpafu. Olota empafu kitegeeza ki? Bangi bambuuza ekirooto kino nensalawo ne ngamba kabakole video nga mbannyonnyola ku mpafu mu ngeri ez'enjawulo z'oba oziroseemu. Ekyokera ddala bw'olota ng'olaba oli mu kuba ng'owanula empafu, ebiseera ebisinga bwe ziba nga tewali kikyamu kyonna kizituuseeko, ebiseera ebisinga ekirooto ekyo kibeera kya mukisa. Obeera mu sizoni ya makungula oba oli mu sizoni yo wogenda kulaba omukono gwa Katonda. Mu kirooto kino waliwo ebintu byolina okuba nga weetegereza. Empafu bw'obadde ozinoga, obadde ozikuba, obadde ozironda, waliwo obuzibu n'obutuuseewo, zibadde nnungi tezirina buzibu, kikulu nnyo. Kubanga ebiseera ebisinga kiba kitambulirako amakulu g'ekirooto ekyo. Oba ekyokulabirako. Singa olonda empafu ng'empafu ezo ziri mu mbeera mbi, mpafu nvundu, tezirabika bulungi, ebiseera Mukama bakulaga bw'oba oyimiridde emikisa gyo bwe giba giyimiridde mukwano gwange. Bwe ziba zoonoonese manya nti waliwo emikisa gye giri mu kwonooneka. Waliwo emikisa gyo egiri mu kukola ki? Mu kwonooneka. Olina okuba nga weekebera. Bino ebikwatagana ku mukisa weekebera ng'omwana wa Katonda, engeri gy'otambulamu ne Mukama waffe Yesu, engeri gy'owaayo, owaayo ebimu eby'ekkumi, owaayo ebibereberye, osiga, kubanga Bayibuli egamba waayo nawe kinaakuweebwanga. Kakati munayi n'obutawaayo n'obutayamba bantu nakyo kikukwala wekyeta emikisa gy'okuba nga gyonooneka ku baana ba Katonda. So olina okuba nga weekebera kiki ekiba nga kiviirako emikisa gy'okuba nga gyonooneka. Waliwo eyafuna ekirooto ng'alaba waliwo amwanulira empafu. Yes, oli ali ku muti waggulu ng'ono ali wansi receiving empafu ng'ali mu kuŋŋaanya empafu. Ekirooto ekyo Mukama Katonda baakulaga nti waliwo omukisa gw'ogenda okuba ng'ofuna, waliwo omukisa ogenda okuba nga gutuusibwako. Naye ebiseera ebisinga omukisa ogwo gwetagamuko connection, gwetagako ba divine helpers. Kati mu mbeera efaanaganako bwe tulina okuba ng'okolako kuba ng'osaba Mukama Katonda akonekitinge bulungi osobole okuba nga omukisa ogwo tegukuyitako. Emikwano kyangu nnyo omukisa okuba nga gugwo ne gukuyitako. Waliwo bagamba nti ekyange kiriba kyange tekisobola kukuyitako. Bwe kikuyiseeko mukwano gwange kiba tekibadde kikyo. Omukisa osobola okuyitwako omukisa. Omukisa gusobola okubeera gugwo ate ne gukuyitako ne gugenda. Mujjukira bulungi mu Bayibuli omuvubuka gwe bayita Esawu. Waliwo omukisa ogwali gulina okuba ogugwe naye ne gubuzaabuzibwa, Yakobo n'agukola ki? N'agubba. Yagenda okudda eri kitaawe nga omukisa amaze okugaba. N'akaaba n'akola atya naye nga gwanga okoze ki? Nga gugenze. Kitegeeza omukisa gusobola okubbibwa, omukisa gusobola okuyitako. Waliwo afuna ebirooto nga olaba ogenze ku muti gw'empafu naye ng'empafu tekuli. Yes, oba kuliko kamu bwe butyo, kiba kiraga bbula. Beera mu sizoni ya kubulwa ng'onoonya naye nga tokola ki? Nga tolaba. Oli mu ddungu wakati. Omuti nga tekuli bibala. Yesu yalaba omuti nga teguliko bibala n'agukolimira. Kubanga yali azze okuba nga afuna ebibala ku muti ogwo nasanga tekuli. So mukwano gwe osanga nga omuti tekuli bibala, si guno gwokka ogw'empafu wabula n'emiti emirala gyonna gubadde onoonya ebibala naye nga tobiraba. Ebiseera ebisinga waliwo emikisa egiba gikola ki? Egiba nga gyagenda mukwano gwange oluusi nga tolina mukisa. So ekirungi byonna birina Mukama Katonda afikisinga, Katonda ffe byonna bikolako. Mukama Katonda yagaba omukisa, omukisa teguva eri Setaani. Ebikolimo biva eri Setaani, omukisa guva eri Katonda. Omukisa guva eri Katonda. So kikyabe mikwano, waliwo yaloota nga empafu ze bazibbye, maze okuŋŋaanya empafu zo nga bazibbye. Yes, bw'obanga oludde wano kweno kyano okimanyi nti okubbako ekintu kyonna mu kirooto, ekirooto ekyo tekiba kirungi n'akamu. Yes, oyo abeera mubi. Bayibuli gwegerako mu Yokaana 10:10 ti Setaani tajja buzzi wabula ajja kubba, kutta na kuzikiriza. Bw'alaba ekyokubba, ekyokutta n'okuzikiriza, awo ng'alaba nti alina omulimu. So bw'olaba nga waliwo abbye empafu zo manya nti odiva wala, oyo mubi yazze okuba nga akola ki? Abba emikisa gyo nga agisaanyaawo. Waliwo abaloota ng'olaba omufu yakuwa. Ebintu byonna ebigiramu omufu mukwano gwange manya nti abazze kuzikiriza mikisa gyo. Omufu kasita aba ng'akuwa ekintu kyonna mu kirooto, ebiseera ebisinga abazze kukizikiriza kasita akiyingiramu bw'ati, kubanga ava eri mu nsi y'abafu. Embala ye ey'obufu abagireeta eno mu nsi yaffe y'abalamu. Obeera bako bakulaga nti ayo abazikiriza emikisa gyo. Kati nga tonnamuwangula, kiba kizibu owangula, ate abamu ekirooto ekyo kibalemeddeko. Bwe twogera ebintu bino abantu balowooza bya bulimba munnange. Negenda mu comment section ojja kubalaba.
ng'oli aloota mufu bwaba nga alina ekintu ky'amaanyi kyatuukako ng'aloota omufu nga bifa ne bwaba yekakasa nti kino agenda kuyitawo kasita aloota omufu ebintu ebyo nga bifa. So ekyo kyonna ky'olooteramu omufu manya nti mukwano gwange ebeera ttaka ku ekyo ekintu ky'oli mu kugobako mmiri olwane olutalo. Okay? Sometimes obadde obuuza Mukama kubanga obaako ky'oyingiramu n'oloota nga Mukama nako ekyoto nga kino ky'empafu nga bazibbye. Oluusi obadde obuuza Mukama ngende n'ono omuntu in terms of relationship n'oloota nga obadde n'empafu zo nga bazibbye. So kabonero akalaga nti tewali mukisa gubbibwa bubbibwa. Okay? Naye ku bintu ebikwatagana ku relationships nabagamba togenda ku kirooto kimu oyinza oba tokitegedde bulungi. Mukama ayinza obagamba kintu kirala nnyo, so togenda ku kirooto kimu, yongera okuba ng'obuuza olwe Mukama Katonda kikyagamba exactly. Bw'oloota nga gwagaba empafu kiba kirooto kya kusiga, kiba kirooto kya kuwaayo nga gwagaba oli mugaba empafu wadde empafu n'ogabirako abalala. Okay? So fenga abaana ba Katonda tulina okubeera bagendera givers, tulina okubeera nga tugaba, tulina okuba nga tuyamba. So singa Mukama ayinza oba alaba nga toli muntu mugabi nga tuyagala Mukama akuwe omukisa. So otanga ogaba empafu manya mukwano gwange you have to bless someone. Oluusi n'omuntu oba omutegedde mu kirooto, oluusi ng'era okimanyidde ddala ayita mu mbeera nzibu, olw'olota ng'ogabira omuntu oba omuwa ssente oba omuwa ki, kebeera omuntu embeera gy'ayitamu ebiseera ebisinga Mukama Katonda aba yagala kukozesa omuyambe ne Mukama Katonda akugulirewo enzigi. Mukama Katonda bw'atyo bw'akola, gulirewo enzigi oyitewo. Nga n'ekisembayo osobola okuloota nga ebinyonyi biri mu kulya empafu zo, of course ekyo kibi, oyo abeera mulabi, abeera diva wala, sitaani ajja okubba okuta n'okuzikiriza. Ekinyonyi nga kiri ebintu byo nti mukwano gwange yabeera mulabe, Mukama gw'aba akulaga. So tubulye mu comment section ekyoto kino gwe wakifuna otya, kubanga lifuna ekyoto kino eky'empafu tugenda kuba nga tukiddamu. Tubeera mu comment section mulimu ennamba y'essimu, tuweereze message tugenda tukugatta ku WhatsApp group yaffe, ogenda kuba nga oweebwa omukisa, ogenda okuba nga oyigira ddala ebintu bingi ddala. Emikono mbeere bulungi, mweraba.